Munange nakugamba tombuuza wajjenyezo okubanga nakijje. Ebimu bitera okubeera waggulu w'okutegerako omuntu wa bulijjo. Okitegedde bulungi. Naye gwe tegeera kyemba nkugambye mbasiroose kiroote. Kigamba twesabire nnyo naye alhamdulillah Mukama Katonda wa buyinza. Nankubadde nga yatuyisiza mu nnaku 3. Ze nakugamba eziyinza okuba enzibu eri ebyafaayo bya buli omu akyassa olwaleero mu duniya. Twaziyiseemu naye tekitegeeza nti katulanga jjenge yakasibira embaale. Mungu mutumwebaza olw'ekyo ate tumusabe waleme kubaawo n'ekirala ekiyinza okutweyinga. Nakifuna okuva okuusa jjo. Kunze kaninde jjo zabadde ennaku z'omwezi 29 nga lwe lunaku olwabadde lusembayo mu nnaku ze nagamba. Kunze era kaninde saawa zabadde mu 5 n'ekitundu mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Kale alipoota n'eryoka efulumizibwa baani? Bannaffe bannabwengula kye baalabye. Nga kino kye baalabye oyinza okugamba twayise ku lugwanyo. Tusobola okuba nga si ffenna mu duniya naye Mungu yasinga okumanya kitundu ky'eky'edduniya eno zahama mwe yabadde egenda okugwa. Tutegedde bulungi. Abasajja ab'ekitongole kya NASA mu alipoota gye bafulumizza nabo nga bagiwandiika nga n'emitima gibateekeera nga bonna bakkiriza kye batalabangako. In fact batuse n'okozesa ekigambo ekinene bakise tu gagantan. Ekyo no kigambo kya luzungu gwe kyatulenga bw'oba oyagadde. Ekigambo ekyo kiri GAN kiri Google nga ojja kukifuna bakubuli kitegeeza ki. GAN kye kigambo ekyo tu gagantan kigambo kya luzungu naye nga kitegeeza ekintu ekisusse. Osobola okwogera ku kintu ekiri big, osobola okwogera ku kintu ekiri huge, osobola okwogera ku kintu ekiri enormous, naye ate waliwo ekisukka ne kifuuka gagantan. Bannange olwo Lungereza kati babadde basobola okugamba too big ebintu bibiri nga binene. Naye okola choice y'ekigambo kino ekitali kya bulijjo nga ate kya Lungereza babadde bakitegeeza nga boogera ku bintu ebinene ebisukkiridde. Bibiri ebinene ebisukkiridde that unleashed an enormous explosion that's brighter than 1 trillion suns. Emu ngenda kubikopa mu bigambo byabwe osobola okumanga otegeera kye nali nkugamba luli nga sina gye nkijje yonna naye nga nange tobuuza. Ebintu bibiri binene byagaagavu that unleashed an enormous explosion that's brighter than 1 trillion suns. Omusomesa wange ombuto atusoma geography yaŋŋamba naye bye yaŋŋamba ng'olumu olwokuba baŋŋamba nti abasoma geography balina we batuuka bo ne batandika n'okuwa kwegamba formation eya rocks, formation eyabikoze bitya, kati batuuka ne ku formation y'ensi. Ensi eno yajja etya ne bakubulira engeri gye yeefumba ABCD. Kati nga mutwaze tekinzijira nga ensi Mukama Katonda tugeye yatonda ensi. Kati abasomesa batugamba nti ensi yajja bweti nga olaba omuntu okitegeera bulungi. Twale kyokulabirako ky'omuntu ffenna kye twasoma okuva mu primary. Omuntu gali mazike ABCD ekibuzo ne kijje kitegeeza Mukama Katonda mu kutonda Adamu yatonda zike. Adamu yali mu form ya zike. Nolwekyo kye nakugambako one time wiki eri bwe twali tuli ku New World Order
nembako byankugamba ku piramidi ezo eziri Emisiri negamba sagala kusoundinga nnyo nga akontana n'ebyo ebyawandiikibwa kubanga yo muzungu awe yatandikira buli kimu anoonya lwaki kiri kityo n'abaako byakunnyonnyola naye nga tebalina kituufu kyabyo. Kati omuzungu ye kasita alaba embeera nakugamba nti genda bugenzi mu ddwaliro Mulago niyinza okuba nga okubiddwa amajinni naye omusawo ajja kuteekawaawo kirabika wazzewo ABCD kira ndowooza musaite gukyagenda bulungi ku bwongo tebayinza kugamba nti yalwadde majinni tegaliyo mu lusawo tegaliyo. Kati ne bino bingi bifaanana ng'ebitategereka bulungi naye bakugamba ebintu bino ebibiri abannasa basobodde okubirengera batuuse n'okwewuunya okubirengera nga bali ku nsi. Ebimu beeyambisa satellites zaabwe ne zibabbirako kizirengera mu bwengula naye olw'obunene bw'ebintu bino nga bali wansi ku ground kwe basinzidde telescope ne zibalaga agantu ganene tugagantamu naye gavuddemu tukiyite badde nkulaga omusomesa nga mubuuza ku kibayita eggulu eryo okubwatuka ng'enkuba etonnya byangamba ne mbuuza seeka wange onanga nti ye Allah bwatyo bwatuwa security fe abantu be yatonda okududuma kuwulira mu bbanga seera ebisinga guba muzira naye nga gwekutte wamu nga gugenda kutolontuka gujje gubuutikire ekitundu ky'ensi ekimu abantu nga basobola okufa. Kati Mukama Katonda asindika missiles ezikuba ettundutundu ery'omuzira eriba lyekutte ice nga ligenda kubuutikira ekibuga Kampala Mungu n'alikuba ebizuka ne libetentuka lyonna kwe kuwulira okududuma okwo teggulu nga liduduma okitegedde. Kati ne kino oba oliawo edduwaza mwezi n'ez'omulamanzaana Allah ngwe kuyayisirizza abakugu batugamba bannasa ebintu bino bakiise to unleash an enormous explosion byavuddemu okubwatuka okw'amaanyi kwabadde brighter than 1 trillion suns. Omanyi enjuba trillion enjuba gigatteko endala n'endala kwegamba ekitangala ekyo kyolaba ekiva ku njuba nga kyolaba kati obudde buno kigatteko eki kifaanana n'ekirala oweze ebitangaala ebyo trillion namba. Kati bano kye batugamba bino ebibiri ebizito bye balengedde mu bwengula ebyabetentuddwa mu bwengula ne bikola explosion okubwatuka okwavuddemu ekitangaala ng'ekitangaala ekyo ekyavudde mu bino ogatta enjuba okwaka kw'enjuba trillion namba okuweza ekitangaala kino binaategeerekeka. Kati batugamba abakulu bano nti okusinziira ku kino kye baalabye wabaddewo forces ezalabisenga kwegamba batugamba nti agantu gano gavudde mu kitundu kyempita ekitundu si kyansi tuli eri mu bwengula waggulu ekyabadde kyeyolekanga ekiruuzinze waliwo leeya mu bbanga eyo watali gravitational force amaanyi agawaliriza ekintu ekiri mu bbanga okudda zonna ne kigwa. Kati batugamba nti leeya eyo yatuuse okubanga eruuzinga amasannyalaze agakuumira ekintu kyonna mu bwengula bino bye bayise gagantamu ebintu ebinene ne biseeseetuka kati bijja mu kujja balaba engeri y'amaanyi ag'enjawulo agatuuse okubizunza ne bitulikatulika ne bibwatuka naye nga byavuddemu ekitangaala ekyabadde ekizito ennyo. Kati batugamba oluvannyuma lw'okubaatuka balabye kino ekimu ekyasoose bakiyise a huge disk of dust and gas that surrounded its supermassive partner. Wetonzeewo embeera kugamba nga woyinza okuyita katukuse ekigambo kya lufu
olwabadde oluzito nga lulingako eggambo olugezaako okwetoolola okusarawundinga kino ekizito ekyokubiri. This unleashed the extraordinary explosion of light that's brighter than 1 trillion stars. Nekivaamu ekitangaala ekyo kye bakugambye ng'ogatta emunyenye akasekalamba. Ekitangaala kiva ku munyenye kasekalamba ekyavudde ku kino. Batugamba kankose ebigambo byabwe. This stunning eruption is so bright that boffins can spot it from here on earth. Boffins be basajja bana abakolamu kugamba abategedde nnyo era abakola okunoonyereza ku nsonga z'obwengula buli kaseera. Olwo na akaseera najjanga ne kugamba nti abakugu bazudde waliwo ekiyinja ekinene ekigenda okuyita okumpi n'ensi, naye nga kye bayita okuyita okumpi n'ensi eno earth gye tuliko nga kigenda kuba nga kyesudde distance okuva ku ensi gye tuliko, distance ya kilometers milioni 7. Kati eyo distance balabanga nga threat nene eri earth. Kati golaba distance ya kilometers obukadde 7 siya ekyo kiba kiyise wala nnyo. Bwolowooza mu science w'obwengula forces ezeetoolodde ekiyinja kino wekisembererako mu kilometers 3 obukadde 3 okuva ku nsi we tuli, forces ezeetoolodde njawulo twale ekyokulabirako kya magnetic field okitegeera. Kati nezo forces za affecting earth eno gye tuliko, ensi kwe tuli. Kati boffins be bana basajja betwogerako bakugamba this stunning eruption ekibwatuka kino kyabadde bright nnyo that boffins could spot it from here on earth. Nga babadde n'obusobozi okukirondoola n'okukigoberera n'okukiraba nga bali wano ku ttaka ne bakozesa ebyuma wano ku ttaka ne biraba kumanya kyabadde kizito. Kyenkugambye nti batera kosa satellites ne zibabbirako ekiri mu bwengula kye ziraba, naye kati bano nabo nga bali waneeno wansi. NASA erina jet propulsion laboratory. Eno jet propulsion laboratory ey'ekitongole ekya NASA gye beeyambisiza capturing the awesome phenomenon eno gye twogerako olwaleero. Kino kiki ekyabadde kigenda okubuutikira ensi? Zigyewo obubaka buno. Kakati abasajja nga basinzira mu Astrophysical Journal, eyo magazine naye nga be bagiwandiika ekwatera ku ebyo bya mu bwengula. Stade gye balina kati gye batandise n'okuteeka mu Astrophysical Journal bagamba waliwo kye bazudde. Musajja mukulu omugo bamuyita Sepo Lane, ono scientist kafulu ng'akolera ku Spiza, ayina kyagamba ku kino ekyabaddewo. Mungu kyabadde atugeredde. Bwe ngamba nti akola ku Spiza ka okitegeere bulungi. Spiza kino kika kya telescope bannaffe abannassa be bakikozesa. Telescope kyekyuma kye tweyambisa okulengera ebiri ewala mu bwengula. G'osobola okukosa binoculars zikuyamba nga oli awo mu kiseera kino. Lwakiri okusika ekifaananyi ne kiba clear ekyo ekyesudde okuva wooli, eno ekuyambako n'ekisika n'okiraba ekisembeza. Kati telescope yo baagikola esika kiri wala ddala, yadde nazera zirimu ebika nga bw'olaba emmotoka nti sipiidi zaawukana, ne zino zirimu ebika nti eruwa erengera ekiri ewala ddala. Kati abannasa balina Spiza telescope nnene bwaguuga, eyo eketta erengera
erondoola ebigenda maaso n'okutambulira mu bwengula. Kati omu ku basajja Sepo Leyin, scientist nga y'omu ku bakola ku eyo telescope agamba, when I first checked the visibility of OJ 287, I was shocked to find that it became visible to Spiza right on the day. Chiche yeewuunya wano kubanga nkulaze bingi ku byo nga banabitegeera. Bafuna okuyambibwako satellite eziri mu bwengula ne zibawa ekifaananyi nga kiri kiriya ne zibalaga nti waliwo sengendo yino etambula webunaatuukira ejja kubanga etuuse eno ABCD ebyo. Naye kati okuba nti bali kweno telescope eri wano wansi ku ttaka, akugambye Sepo Leyin bwe nasoose okuba nti nkebera visibility ya OJ 287 bye bino byetwogerako mwana wange wadde bigenda okugwera edduniya. I was shocked yatidde naddala okulaba nti kyabadde visible eri Spiza telescope eno ng'ate bakimanyidde ddala nti eno Spiza kituufu ebaako byerengera, naye era ebirengera bityo bityo. Kati kino kikyagezzaako okulaga Sepo Leyin nti olw'obunene bwakyo okuba nti kyabadde kyagaagavu, yabadde surprised and shocked okulaba nga basobodde okukosa Spiza eri wansi neeraba ekintu kino okulaga nti kyabadde kinene. Kankomyawo ebintu bya sayansi kankitereke wano omukisa gwenjo okuba nti nkozesa. Tusabe Mukama Katonda atugirewo lockdown tudde mu nnomo. Tiimu gyenkulembera erimu abasajja bakiggundu Chris Abakazi Production nabo tebatudde. Oyinza okulooza nabo kati beebasa, tebatudde, bali mu compilinga waaka. Lockdown weeriggwera wonna nga tugamba mujje mulabe kibayita waaka. Okubikunyonyola kati nga tobirabako kikuleetera n'okulooza nti bakale byatugamba obaatufumba. Mwana wange ku bantu abategeeva abawuliriza leediyo eno ensajja Sebo nga kyenvudde nkugamba nti akankome wano ndi bibagamba. Bana bannasi okuvayo ne kino nakigamba nakuzamu ezaali 18 nawe nkifunye nti waliwo ekijja Allah tusaasire. Baabano mu kiro ekyakeeseza leero waaka n'alyoka ajja nga bwe mugambye. Naye kumanya Mukama Katonda wa buyinza, Museveni namuwulira juuza olwo yakomye okwogerako gye tuli. Ayina ebintu byamenya n'ebyamenyaamenya bya Uganda wano ebyatutuuseeko. Olumu ntera kugamba byebikiro. Dijja nenkubulira amakulu g'ebyebikiro ebyo. Naye kati bino ebimu bibunye ensi. Museveni yamentioninze obulwadde buno bufuuse ekizibu ekitali kya bulijjo. Namentioninga ennyanja, emigga, nnyanja obiraba bibuuze. Si nkuba nti eryawo mpitirivu ekyo nammwe munjulira ne Museveni mumujulira. Tetunnafuna bire byankuba nti biibyo bireese amazzi gawandagala bubi nnyo, naye emigga, ennyanja zibooga era abantu basenguka abadde ku mbalama. Juzi wano twalabye floating island, ekizinga ekiseeyeeya nekituuka okulumba ebbibiro lyaffe ery'amasannyalaze ejjinja. Abantu beesunga kulaba mwami Museveni saawa 6 gwennyini ng'ayogerako eri eggwanga, amasannyalaze ne gavaako eggwanga lyonna. Owulira ebyebikiro. Ffe mwami Museveni atuuka n'okwongezaayo okwogera kuli n'otandika saawa 6 ne bakwongezayo paka saawa ndoza zaali 7. Kitegeera bulungi. Bakwongezayo paka lwaggulu sibijjukira. Nebino byonna byebikiro. Mwami Museveni n'agamba kati enzige nazo ne zijja. Bino biseera byebimu. Ebyo tumenya bya Uganda naye n'ebiri mu mawanga amalala nabyo ndibikugamba gyebiri. Kati kwebyo kwe tugasse bino nasa nkubuulidde ekyayo. Naye kino ekya nasa nga tekinnaba kubeerawo. Waliwo ekyazuuliddwa lunaku lwabadde lwa bbalaza. Era nakyo n'enkimma amazzi konzo waayi oba kyekiri nga kituukidde ate mu budde kitegeera oba kyekino. Ndabanga kyabadde kikulu lunaku lw'ebbalaza nga eggulo limu lwabadde lwa Sande. NASA waliwo kye yalaba n'ekwatagana ne bannaffe aba Pentagon, kyekitebe ky'amagye ga America.
olw'ensonga nti kyebaalaba kino bo abannassa kugamba kyalimu elementi yekwekuusa ku security ngoberera bulungi nga kyekuusamu ku security nasa bwekiraba ne bagulizaako aba Pentagon mujje please kino kyammwe oba aba Pentagon ne balaba ekitali kya bulijjo era mu kulaba ekitali kya bulijjo ne bakwata ku mimwa nga tebakkiriza kino kiki ne bakigeraageranya n'ekyo kye babadde basirikidde ebbanga aba Pentagon boolaba abo Pentagon ebadde esirikidde ebintu bibiri waliwo ekyayita mu 2004 mwezi gwali gwa Novemba ekyokubiri kyayita mu 2015 omwezi gwali gwa January era Department of Defense ey'eggwanga lya America bw'ebitegeera n'esooka n'ebunira n'ebizibira basooke balabe bayina bwe bagenda okubyeyambisa naddala mu security tusobola okubikoppa tusobola okubiwamba tusobola okubikozesa ne bitugasa mu security yaffe ey'eggwanga lya America bino byabadde biki kibaalabye by the way NASA yakiraba lwa mukaaga ku Sunday neryoka ebitu ebiteekamu aba Pentagon n'ebyefaananyiriza ekya 2015 naye olw'okuba nti ekya 2004 n'ekya 2015 nakati babadde bakyabirondula tebannabijjamu mugaso ne balyoka bagamba kale ne bitwasirikira obwedda owaayi katubitegeeze ensi ebitegeere gwate tunaabalaba zahama ng'egwire duniya ne batugamba nti olwata nyoko nalumanya nti ekyasaanyaawo ensi twakimanya ekyalumba earth twakimanya lwaki temwayogera 2004 nga mukirabye lwaki temwayogera 2015 nga kizzeemu okulabika bwe bazzeemu kiraba 2020 ne balyoka bagamba katubyogere byebirwa bino bitwogerako Pentagon ya declassifyings kigambo ekyo ebiro bino kifuuse common naddala mu parliament ya Uganda bwabeera mu biseera nga batunuulira budget gyokubaganyako ebirowoozo waliwo gye bayita classified ebeera classified tobuuza nnyo mu budget ya Uganda eyo nayo gyeri classified eyo tobuuza erimu kya y'omukulembeze amanyi ne bekikwatako nabo bamanyi nga musayininga obuwumbi $1,000 katugambe kale akase kalamba tuyinza okugamba nti $1 million mmeka nti 5 ezo classified temubuuza zigenda kukola ki bekikwatako bazimanyi so nti ekintu ekibeera classified bwe kityo tekiba kya kungulu kiba kya munda bekikwatako be babeera bakivunaanyizibwako gwe tolina kimanya kati bwe tugamba nti Pentagon ya declassifyings nti ekibadde ekyenkiso nga bakikuumye okumala ebbanga kati bakyanjuluzza ensi ekitegeere n'abako ne video zebatuwa Cause production bazirina baziteresera bwe bali kuyita olijja n'obiraba naye nga balaba strange objects racing across the sky bintu babiraba si bya bulijjo biri mu bbanga bazzeemu kubiraba ku lwa mukaaga abannassa kuyita Pentagon nti mujje mulabe bino byammwe oba nedda wagenda maaso n'okubanga otugoberera mukwano gwange nga batulaga bino bagenda maaso n'okubanga balaba Pentagon egamba tusazeewo okubifulumya tusobole okubanga obuulyawo tufuna ku bukugu tusobola obisirikira naye ng'eriyo omuntu eyo ayinza okubanga abimanyiiko mu bakugu ne tugatta obwongo balaba ekintu mu bbanga kya bbulaaka nnyo kintu kino kyetooloovu naye ng'ekintu kino sipiidi kwe kiddukira si ya bulijjo mu kumala okulaba ekyo waliwo ekirala kye balaba nga kyo kitonoko nga kiringa ng'ekikkirira wansi nakyo kya black naye nga kyetooloovu mu bwetooloovu bwakyo nga kifaanana nga ze tuyita saucers ezo zeeyambisibwa nnyo aliens
saucers tukiyite ng'ebisowaani nakyo bwe kityo bwe kibeera nga bw'onookwata essowaani enneetooloovu n'ogibikkako essowaani endala kati twala sheepu y'ekintu bwe kityo ogiteeke mu bbanga naye nga kiri kigazi kineneko naye nga kiwenyuka mwana wange byebirabika mu vidiyo. Kati bagamba and the third waliwo ekyokusatu, it's a circular object racing, nakyo kiraga nga kyetooloovu appearing to slow down. Ku misinde emiyitirivu gye kibaddeko kiraganga ekisala puleesa ey'emisinde. Bino babifuna mu bwengula bw'ekitundu ekya Pacific. Era mu kubifuna aba Pentagon nga NASA ebawaka video k'ebyo byabadde erobye. Kati bonga aba Pentagon bagamba amaloboozi ge bawulira ag'abano aba NASA abadde bakwata video eno mu bwengula. Mulimu eddoboozi ligamba there is a whole fleet of them, nga tulaba ng'ekibinja nga bw'oyinza okulaba convoy ndi convoy yemu Museveni yiiyo. Kati ne bano nga mu bbanga baliyanga abalaba a fleet kwegamba ekibinja ekigoberagana. Kakati Nicky Pop ono Ministry of Defense ey'eggwanga lya America y'omu ku basajja abeeyambisiddwa ennyo okukola investigations ku UFOs. UFOs twagamba zibeera unidentified flying objects, ebintu ebidduka bizungira mu bbanga naye nga tebimanyiddwa, they are unidentified, tebitegeereka bulungi. Bamuleeta on board okumwebuuza ku bino. NASA byatebolingidde aba Pentagon. Nicky Pop byalaba agamba sirina a definitive explanation of what was captured in the footage, but it could be something extraterrestrial. Bye bigambo bye Nicky Pop nkugambye wa Ministry of Defense ya America mukugu nnyo mukola okunoonyereza ku UFOs. Bwe bamulaga bino byakwatiddwa Olwomukaaga agamba ekyamazima ekinnyonnyola obutuufu kino sikirina, naye ndaba nga kyefaanizaako ebintu eby'omu bbanga ebitategeerekeka bulungi, ebintu by'omu bwengula eyo. Bye bigambo bya Nicky Pop bw'ayanukula. Akati Nicky Pop agamba agenda kukwatagana ne Pentagon ku bino, naye agamba Pentagon bwe yagezaako kubeekubako okunnyonnyola bo kye bayina nga tebannaba kumwebuuzaako. Agamba nti basirika busirisi kyabasuseeko. There could be further revelations ahead. Wayinza okubaawo ebintu bye tulina okulindako ebiyinza kwegamba okweyerula, okweyanjuluza mu maaso. Era n'agamba nti fenga bali mu Department of Defense, eno Defense Department doesn't seem to have ruled out this option. This is a hugely significant move. Kyonna kye kiri ffe tugamba tetulina kye tugoba, wandibeerawo ekibeerawo, mbeera si ya bulijjo. Naye ate kaakati bigambo bingi mwana wange. Nasoose kugamba kiri kye nali nkugambye, kati nkubuulira kino ate ekyasoose okubeerawo, ebimu ku ebyo ebyalabiddwa, era ekyo nakyo kansooke nkiggaliraawo. Bwe bunaakya ku makya nenzija okukutegeeza Secret Black Projects bannaffe ze balina bano ziyinza okuyamba okunnyonnyola ebimu ku bino bye tugenda mu maaso n'okubanga tutankana olwaleero.